Inside Story Uganda, real source of political updates. Mchiraba nti envunze batemyako ekigere. Sala mwana yajja wano. Sala mwana mazina gazina mubuze Nandujja. Tulina Nankasa ne bakisimba. Byanjawulo. Waliwo agabwe mulaga embaga ag'omugole. Ge bazina nga basongayo bwe bagira ekiwato. Mugamubuuza. Kale bw'oyita Nandujja ku mukolo okuli bannaddiini n'akuzinira ag'embaga. Sala mwana yajja wano azina gambaga. Nalyoka abiriga bannaddiini ebigoba abaye bakakuwagulu. Because for you don't know the style. Gano gazinibwawa. Sala mwana n'omuyita bannaddiini yabajjangayo n'abayekuuyaako kubanga tebategedde. Kati kawalya musomesa abikunama. Ndagira akunama. Kakati if you put pass PLE notekamu n'embooko ababukedde. Emboko mumboko zineriwe esinga kakati abaana bana basoma piero emboko zibakwata kochi. You are up everywhere. Kamaro kunonye emboko esinga nola bagundi bwino abakunamye nga nemo muri mu pass piero find a magazine a entertainment and separate it from education because you are doing the same. Kati owera sala mwana manyi owera oyo muwala ate onakubye piero emumboko kuba byabaana omwana asoma piero yenga bwalaba ku mboko. Yes. Nali ngenda egende nga akyali ku radio yoyo gundi oyo Senyonga nensanga ekizimbe nga bakisiize red. I entered. Do you have prostitutes here? No sir. Why? Why am I in a red zone? This is why these Europeans do. Ewali bamalaya wamanyikayo. Mumulaba abazungu abakunamanga balina abaana baabwe. Abazungu abagenda ku beach baba n'abaana baabwe. If you go to Europe, radio zikunama zikola ki? Naye saawa zaazo bazigira. Erod obabulya nti ndeeta olubabu. Ebyammwe byebimu. Byebimu. Terina budde. Byebimu. Ebiri ku TV byebimu, ebiri ku kibi ebimu. Kati analysis minister national guidance information and national guidance. Alekangala biyo. Kubata bimanyi. These people need the guidance. The minister of national guidance needs the guidance himself. Si alino guiding abalala. Yamusabeni alowooza mbu buli muntu yenna akola amawulire. Nti buli muntu yenna abeera minister of information. The most powerful minister in Hitler's government was Joseph Goebbels, the minister of information. Olwokuba yali musajja mugezi nnyo Babalinians bagenda okutegeera nti olutalo lubalemye nga Red Army tusse mu kibuga Berlin. Yayitanga press conference every morning. Members of the press, we have sent 5 battalions to the west, 10 battalions to the east, 5 battalions to the south. Nga tuwakyali mu Germany n'omu. Ono wagundi owa Saddam yabakola ati nga n'ekisawe bamaze okiwamba yakwata abamawulire nti mujje tugende mbalage nti ekisawe babaleeta masasi. A minister of information and national guidance must be one of the best brains in the government. Kyovula nawagidde ofuna akubeera kwago era tujja bakuba nnyo. Yes. Is a rebellion in NRM. Mugitunuulire mukyala mukwaya mukyala Njuba yagenda okuleeta Bobi Wine ewekyali ki. Bitterness. Mutabani wanda lwaki avuma Museveni from morning n'amukolimira afe. Bitterness. Look what a man like Ofono Opondo. You find Lukwago who is under the total control of Museveni because the City Council Authority, Kampala State Authority, is an authority under government but with the elected directors. This is a difference. It gets national coffers directly because he's under the central government. He goes driven in a 500 million vehicle
he starts abusing Museveni at a panel. What do you expect from Mufono, who does not enjoy half or a quarter of the benefits Lukwago is getting? Yeah, mugano kwenjoyinga. Anti nkubulira, nkukuba, nkusanze mu nyumba yange, uyambadde engoye zange, uli ku mukazi wange, nonkuba. Why should Lukwago abuse Museveni? The leader of opposition escorted aina budget ya sente meka oluva mu motoka navuma Museveni tujja bakuba amayinja mpibungi okujja konga Museveni nafatu wadde is a rebellion. It is a rebellion in the party. Is a rebellion. Obuzibu kubanga tabawadde atanawo abalala kati namwe munyize kubanga yes system ya Museveni ya universality is helping the opposition at the expense ye kimuyambye okufuga, but people are bitter. No government 6 billion oyo mukyala yazijjayo oyo mwala yazijjayo gonna kiwala kinyenyi 6 billion okujja obwana ku nguudo buli makindi yabujja eno naye Bigirimana njigabutwala wa Bigirimana yazimba all rehabilitation centers camping Sabuli district batwaleyo obwana obwo 2 Buvaawa Kalamojja get a kid mubuzi wavaawa gendo sibekitawe n'ennyina nigirigense diyo reporting omwana wabuze omwana agenze kukola ate bakwata mu nnyina n'ekitaawe nabaga nti biliyoni 6 zemuwanda kiwala kiyingi lwaki temuyita aba NRM bamuwanga lutaya babuchana babuyolewo oba bubaluma naye nga bo be bafunye yowe NRM tafuna ye Museveni awabalala. This is a billion. Don't look at Ofonozi attack on Lukwago in isolation. Is a rebellion. Look at Muchala Njuba, look at Naduli, look at Gon, Niamatem, attention Kukole Kissingao. Yeah, I've suffered for 10 years. Never is a center of government. What do I have? What do I have? Ofono bageranga sente zenzi gezifulumi bamutwala China kusoma. Nawuli ofono kubyuma byange. Nalaba ofono kubyuma byange. Ngakolaje. These people want me to attack people. But every evening I go to a bar and drink my 3 bottles of beer and I retreat to my Ramushako. Why do I fight people? Gendo mubuzo basamukwata kubyuma. People are vomiting. Museveni's strongest problem is within NRM. The discipline to the NRM people. Tosobola kulaba chairman wa 5 nga bwanika nga avuma nga ye chairman we NRM tayina na motoka tayina na kagari kali bimwe mu byebida be NRM egali muzibi. Kati this morning abantu bankubidde amasimu ku Nsereko mukodomi wange Nsereko Mutumba kali lwafunye ku kifo lwa Afudde ayenyo Nsereko as a contact of rebels ngabera natete. Nsereko yali mu Lufula era nga yamba abayekera ye musajja yali mu UPM kuvadda. Nsereko tewali wa mawulire gwatawanga nnyama buli lwa mukaaga nga gye tugenda okutuusa Lufula lwe baali mujja bali baagimujjako. But I need an explanation. Nsereko teyabadde kyankwansi kubaala disi. How can you do really an old man? I refused to join the army when I was young. How can you tell me that another DC must go for military drilling? Me? Nzo chimanyi sambala gambutusi. Nze gambutusi envugira mu togamba gambutusi zali se pressure kulinya. Sijambalanga mu gambutusi. Sijambalanga mu gambutusi envugira mu mutima. I cannot go to Chankwanzi. Ero yambala campus zo. Salimu Sale bwe bamubwa minister wa finance yakwata abantu n'abatwala ekyankwanzi bagenda okukola nabo n'aba wa boda pichi empya n'aba wa laptops. What's the impact? If you are you training other districts for a permanent job? Are you going to continue training every reshuffle? Because the reshuffle brings in new people. You deviated from the constitutional provision. Another district shall be a senior retired civil servant. Tiitaga military drilling. Bakwata abaana bayigira university ne babatwala ekyankwanzi ne babasomesa rights zaabwe obujagala tebwali ku university ne batingana. Gwenzo gamba abasibe ne bova ofunye discount research ne kuzola nti ebijanjalo n'akawunga birwaza cancer okibulira abasibe oyinza kibulira abasibe
ngate kubasiima owekyankwanzi ya abuli abaana ba university rights zaabwe bwe bajja eno teziriiyo until they stopped it. The Chankwazi training must go hand in hand with the predictability in government. Is it because these other districts are failed to perform because they lack a military training? They lack a knowledge? Kakati chimuchiritide Nsereko Afudde bala disinga bali Chankwazi. Kakati the question is yabadde mu touring bate yabadde answer yabadde yes nze toyinza bintu mulwadde nga tosobola kubinteekamu ebyo nagano if I want to join the army I would have joined the army when I was young. Ebya military training ebyo nabo bireta sibibeeramu otwala mulimo gwe pereka kazi yako kwa nyumbani yako siwezi tobinteekamu ebyo kakati nabagambye nti nina omwana yazze wange mu miso nambuulira there is a racket here he alleges that alleging nti is sponsored, there is a research sponsored by the American embassy. Obwana obwo babuyoola ne babutestingirako bumu bobebe babutta bweki they have several centers alleging kigambibwa omwana najja bali bamujja mu kafaamu mumutwala punda mu sente n'abuukamu mu mmotoka nafuna wapoota n'amuleeta najja n'essimu y'abali kwe babbira sente bakwata omuntu ne baga nti yagenda mu America oweereza sente be bazibba. The boy surrendered the telephone set to MISO, the most efficient intelligence organization in Uganda. Omwana n'antwala ne ku police station emu nanga nti oyo n'oyo be bankidnapping. Omanyi kye baakoze? They have not responded to what I've said. They have rounded up all of the boys to screen them. The purpose is screening them. Naye ate Jesus kabaka bwe yalagira batta abaana ab'ennaku ennya Jesus had already escaped to Egypt. Be batta tebaalimu ne Katonda muzibu kati bano baafiira ki lwaki teyagamba oli nti owange wononya yagenze dda. When you study God the most merciful nga n'omukazi mukaloni yatunula emabega yafuuka ensawo y'omunyo ruti kakati Nuwa buli kisolo yajjangamu bibiri ekisajja n'ekikazi ebyasigala ku nsama tabanega bitta byali bikoze nabyo byali biridde olusiyaga. When I said the God you are talking about, I'm not preparing to see that God is the man. Yagamba ebintu bya Katonda bibuzaabuza. Si yoyo nze gwe mmanyi gwe neetegekedde okwansalinga questions is different kuba buli lwe ndaba mukambwe muzibu